أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المصلون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. matendo kuchitiwa Allah oyo Allah subhanahu wa ta'ala atukumye okutuusa ku ssaawa eno nga tukyali mu bitonde ebikyassa. Alhamdulillah, tumwebaza Allah olw'omukisa gw'obulamu. Tumusaba Allah atwongere obulamu obulungi obulimu okumutya, okumugondera, obulimu obuwulize gy'ali, obulimu okweraliikira ebibonezo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, obulamu obulimu okusiima ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugabiridde. Atamanyi kyengera Allah kyamuwadde, atunuulire oyo Allah gwakijjeeko. Olengera alabisa gaalubindi nga gwe teweetaaga gaalubindi okulaba, naye nga ye tasobola kulaba, awo osobola otegeera ekyengera ekyamaaso. Olengera akwata sapatu n'azambala mu ngalo nga zatambuza, nga namavivi n'agasibako ebintu byagasibyeko, asobola otambula. Osobola okwebaza Katonda olw'omukisa ogwo gw'olina. Olengera omusajja ono ennanyini TikTok, yakola TikTok nga half man, ngenamala kisiteekayo buloka bw'atambulirako. Webaza Allah subhanahu wa ta'ala, gw'olina amagulu abiri otambula, teri n'omu yenna akwogerako. Olengera oli atambula nga yeewoseemu alina ebbango, naye nga gw'otambula oli straight, wewetunuulirako olina kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Olengera oyo gw'olaba nga Mungu amuwadde era amugeredde, ebbanga lyamaze emyaka emeka ali paralyzed, alina paralysis, naye gwe otambula weebaka buli kaseera, ozuukuka n'otambula n'ogenda n'okola ebibyo, n'onaaba n'okusoma n'osoma n'owummula, buli kimu kyonna n'okikola. Right? N'ojja n'osoma updated notes. Right? Kola projects ezeetaagisa. Kayushula mwegenze ekyuka ekyuse, tambula n'omuleme ngeri gutambula. As simple as that. Ahamiyatul ilm. Lwaki tuli wano olwaleero? Lwaki mubeera wano ku ssomero? Lwaki tuli waka? Wano badde olunda wammwe, abamu mmwe muli balunzi, ente zammwe mwazirekayo, abamu mmwe muli osula mu kitanda kikyo, oyosoba mu kisenge kikyo, ekitanda kikoma eri, tegede king size, oli mwana ninga nawe osula ku king size oba 6x6, 5x6, oli awo we musula. Oyina naawe ennyumba eyiyo, mu nnyumba eyiyo, kubanga naawe na TV eyiyo, huufa simanyi bikyo na fridge byonna biyina ewaawo, ojja n'okuba omuziki n'okukola otya ewammwe, naye byonna obirekayo ewaka n'ojja newebaka ku ddeeka. Lwaki? Era lwaki system buli omu yenna mu nsi muno, buli omu agamba mugende ku ssomero, twala abaana ku ssomero, buli omu abuulira muntu twala abaana ku ssomero, nakubuulira mwana wange munnange soma, todda mu muzannyo mwana wange soma. Lwaki buli omu yenna agala kutwala mwana ku ssomero, buli ssomero lijjudde mulimu baana? Lwaki abantu batwala abaana okusoma? Awwal ma khalaqaka rabbuka awwal ma khalaqa rabbuka tabaraka wa ta'ala alqalam. Allah kyasooka kutonda yali kalamu, n'agamba faqala lahu iktub, wandiika. Simanyi owulira? Allah yatonda ekalamu, khalaqa Allahu tabaraka wa ta'ala alqalam. Yasooka tonda kalamu, si motoka, yasooka tonda kalamu. Alright, sikizimbe, yasooka tonda kalamu. Oluvannyuma n'agamba ekalamu uktub, wandiika. Owandiisa ki gwe?
era biki byosoma okola ki ebibuuzo biwandiisa ki certificate bagiwandiisa ki awwalu ma khalaqa rabbuka tabaraka wa taala alqalam yenyini n'agamba amara alqalam yenyini binafsi bilisanihi oktub wandiika namubuuza mpandiike biki Mungu nagiinstructinga biki birina okuwandiika newandiika ebyali bigenda okubaawo ebiribaawo paka ebirijja byonna whatever nabiwandiika kalaamu kikulaga kyekyo nti Allah kyasoose okuwandiika okutonda kalaamu kati gwasoma ng'okozesa kalaamu kitegeeza nti kalaamu nkulu kuba ne Allah gyasooka okukola ki okuwandiika n'okubeera ensi eno okubeera mu nsi muno okubeera ekyenjawulo ennyo olina okuba nga ekalaamu ogikaza n'owandiika ebigenda okukusobozesa okubeera obulungi. Allah yagera buli mwaga Allah yagera Allah yatuwa yes byonna Mungu Allah yakuwa kuliko abagamba nti oyinza okubeera wa boda oyinza okusoma ennyo n'obeera wa boda n'okola otya Mungu yayisiza byonna biyisiza mu ekyo Mungu alina asbaabu kwayisiza Allah alina kwayisiza n'oyo ayogedde ebyo era siru yamala kuwandiika n'asobola okwogera ebyo togezanga n'onyooma ekiyitibwa ekkalaamu kikulu ekyo kimu oba muntegedde muli wano lwakubanga Allah yasobola kutonda kalaamu muli wano lwakuba nti okubeera ekyensonga okubeera omuntu obuvunaanyizibwa mu nsi muno kalaamu muli wano kubanga certificate egenda kuwandikwa na kalaamu yona giraga wonna kalaamu nolwekyo kalaamu yammwe mugikaze muwandiike notisi muwandiike ebibuuzo muwandiike byemuwandiika byonna nga mukola future yammwe biidhinihi jalla waala bilqalam gwe kenyini bwogenda giwandiika oba bitegerekesi kwe kalaamu yawandiika future tayinza kukola nsobi Allah nagamba nti kansoose kalaamu yebekwa ekyo kimu ekyokubiri Mungu subhanahu wa ta'ala hawaaru yasooka okuba nayo nga maze otonda ensi yatooka n'assaamu ebitonde biyitibwa albinnu muno mu nsi ebyasooka bayita alhinnu mu nsi Allah amala ogitonda waliwo ebitonde byasooka kussaamu the first creation tegeti Allah okissa mu nsi muno bagiyita alhinnu ne biwangaala mu nsi muno generations and generations ne bivaamu nga bimaze okwonoona byali bitonde nga birina kusinza Allah n'abisikiriza byonna n'atuusa kiyama yaabyo oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'atukuza ensi eno n'assaamu creation eyokubiri eyitibwa albinnu creation yakubiri eyitibwa albinnu nabyo ne biwangaala emyaka Allah gye yayagala bwe byamala nabyo ne byonoona ne biva ku mulamwa ngo bya Allah bwe yabitonderako oluvannyuma Allah ensi n'agirongoosa n'agiseeteeza n'agirongoosa byonna n'atonda ekitonde the creation eyokusatu eyitibwa aljinnu the jinnu race n'atonda amajinni nago ne goonoona so emyaka mingi negiyitawo Allah n'agasikiriza nago n'alongoosa ensi n'akola creation eyokusatu al insu nze naawe omuntu Allah amala otonda omuntu amala okutonda naye bifo nga tannakutonda yayita malayika zonna ebiwangalira ku nsi si malayika nazigamba inni jailun fil ardi khalifa Surah Bakara aya ya 3 qala inni jailun wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifa Allah yagaa kunganya malayika nazikunganya n'abagamba bannange ensi ngirongoosezza okuva amajinire gwavaamu naye njagala nseemu omusigire anaazimba ensi on my behalf anazimba ebizimbe on my behalf anakola ebizungirizi on my behalf anajjanjaba abantu on my behalf ngenda kussa mu nsi anagibeeramu abantu abanagibeeramu bagifuule ekintu ekiri inhabitants abagenda ekyeyagazwa ng'abantu basobola okibeeramu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wagamba malayika nezigamba atajalu fiha man yufsidu fiha wayasfiku dima tuli ku nsonga lwaki tusoma obukulu bw'okusoma lwaki tubeera ku masomero atajalu fiha oteeka mu nsi muno agenda okwonoona ayiwe n'omusaayi nga olaba abantu balwana era batta ogenda kussa mu nsi muno malayika wezigamba kubanga ebitonde ebikulembedde bibadde bitiŋŋana birwanagana biyombagana bikola shiriki n'ebisigadde bivudde kusinza owekitiibwa Allah n'abisikiriza nazzaawo ebirala n'abisikiriza nazzaawo kale malayika zigamba nti Allah ffe tuleke ffe tugenda kusinza ffe tumala
Allah nazigamba wadde mukola ebyo byonna muntukuza musaala mukola biki byonna byenjagala qala inni a'lam ma la ta'lamun hiwaru yali wakati wa Allah ne malaika ze yasooka kutonda omwana Adamu yali ku nsonga ya kumanya. Allah azigamba nze mmanyi mmwe kye mutamanyi. Nze mbasinga okumanya. Mungu ne yeewamiiza ala wazin af'al inni a'lam ma la ta'lam. Kitegeeza nti oba omanyi era osobola okulaba bino naye waliwo ayinza okusingako. Tegedde wabeera waasinga wafawuka kulli dhi ilmin alim. Malaika zaali zimanyi bye zirabyeko zirabidde ddala ng'ebitonde byonoona naye ate Allah amanyi lwaki atonda omwana Adamu nga tezinnamuwakanya zandisoose kubuuza tezasooka kubuuza oluvannyuma zo ne zigamba nti tewali mugaso wa kutonda muntu toyetaaga kumususa mu nsi. Allah n'aziraga ekigambo ekiyitibwa okusoma nti kikulu inni a'lam ma la ta'lamun. Wambala Allah subhanahu wa ta'ala okulaga eddaala lye nti yeewa waggulu nnyo mu kumanya kwe malaika tezimanyi era Allah mu bitendo bye kyajjeeyo ajjeeyo a'lam alim. Allah amanyi. Allah ye byonna bimanyi yasinga tajjeeyo w'amaanyi ajjeeyo kyako. We yali agamba malaika zino ng'agiraga eddala lyazo yalaga yaziragira ku kumanya so si nti maanyi so si kigambo kirala obula mu bitendo by'owekitiibwa Allah min sifaati rabbika oba rabbuka mu bitendo by'owekitiibwa Allah kye yajjayo kyali kyakumanya. Kyongera okulaga nti okumanya kwinamiiza oba okusoma wano kwinamiiza mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzanyise ng'okimanyi nti oyonoona, kukwate ng'akalira okimanyi nti ofuna empeera era oli ku jihad oli ku mpeera z'olimu. Mwabali wana bambadde uniform naawe asomesa oli ku mulimu omunene nnyo. Laba aya ekusika wa'allama adama al-asma. Laba Allah Mungu n'asomesa Adamu olira okusoma. Allah n'asomesa Adamu al-asma kullaha. Allah n'asomesa chemistry periodic table n'asomesa atomic numbers n'asomesa Adamu kiki of solving equations ez'enjawulo mu mathematics n'asomesa Adamu biology n'asomesa Adamu physics n'amusomesa astronomy n'amusomesa kino kyoyinza okwogerako anything. Yamusomesa geography tegeti n'amusomesa byonna ebiri mu earth's crust wansi right. N'amusomesa byonna kikyoyinza okwogerako. Allah n'amusomesa byonna even the past n'amusomesa eno nkenene eno mpirivuma kino bakiyita webati eno ono bamuyita webati ABCD byonna byosoma olwaleero Allah yabisomesa Adamu alayhi salatu wassalamu. Kyova olaba naawe obisoma nolwekyo nekyongera okulaga nti waliwo omusomesa alina okubaawo ono nno okubaako byamanya alina okutuulako wansi n'abaako n'amusomesa. Allah ayigiriza Adamu alayhi salatu wassalamu wa'allama Adama al-asmaa kullaha thumma oluvannyuma kolaki n'amuleeta eri malayika ze n'amugamba malayika mumbuulire amanya ga bino naye nga Allah amaze okayigiriza ani Adamu alayhi salatu wassalamu. Muŋŋambe nti eno vakedo awo tuli mu agriculture muŋŋambe nti muwogo mumbuulire emigaso gya muwogo. Malayika zonna ne ziremwa zagamba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tunagenda ku kibuli titulanko mu kirasi tugenda nko wa head teacher ayitibwa Ibrahim Sabakadde nedda tusomesebwa nko kuba walimu fe Allah byotugamba tuyimanyi. Qala subhanaka Allah wayawukana la ilma lana fe tuyina kumanya okuleka ma 'allamtana la ilma lana illa ma 'allamtana byobo tuyigiriza nozolaba nti omuntu alina okubaawo olina okubeerawo abayizi abatudde mu kirasi abasoma. Eyo neri waaru baina almalaika ne Allah waazo tegedde wali ne malaika baina hiwar baina okwogeramu waliwo discussion wakati wa malaika ne Allah subhanahu wa ta'ala naye nga si discussion ya busubuzi si discussion ya kirala. It's all about knowledge. Discussion nene ne Allah jassa mu Qur'an ngeno somesa Bakara tandika aya ya 3
kutandika sotandika yawe mwenda abiri mwendo segere creation Allah kutonda kwatonda gulunensi then jangu wano kutonda Adam tegedde inni ja'ilun fil ardi khalifa you understand ebigambo jabitegera tubeera wano ngoloozo yamba kitaawo tubeera wano ngoloozo yamba ani toyamba byamusomesa okutula mu kirasi nedda weyamba wekka olina okutuula awo obeeko byotegeera enkyabukeerenkera nga tuzze mu kibuli muno nga tuvuddemu ne ba engineers naye nga akusomeseza tabeerako engineer tuvuddemu n'abaani tulinamu ba pharmacist naye nga akusomeseza si pharmacist tulinamu ba surgeon naye nga akusomeseza si surgeon tujja twataininga knowledge mpola paka level Allah subhanahu wa ta'ala wakutuusa watyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bagamba kati longoso omuntu tosobola kuba tubimanyi until you reach that level manake tezagamba Allah subhanahu wa ta'ala subhanak la ilma lana Allah fa bali wano tetugenda nko mu kirasi senior wonde tujisomanga nako wadde senior tu Mungu fe wola bana be senior tetubimanyi nebuuzi be senior fodi twabituula tetubimanyi na bimanya tunawandika biki Mungu byotuyigiriza niyo senior 5 tetumanyi combination ziruwa alright tulina kusoma biki malaika zogera ne Mungu subhanahu wa ta'ala gwe byokola olwaleero yali discussion wakati wa malaika n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olwekyo okusoma kuno mu kutwalenga kukulu kujja kuyamba mu maaso insha Allah ta'ala nga okuyita ne aqdar ogera ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ja'alta al-asbab otaddewo ensonga waliwo ensonga z'otaddewo wakatiiwo tegedde ne kubo nakiri kyoyagala okubanga okola ki otuukako Allah ajja kukutuusaayo ofune success ng'osobola okubala kino osobola okukola kino osobola okufuuka kino ensonga zonna ng'osobola okikola insha Allahu ta'ala wa'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika yamuleetera malayika nazigamba malayika muŋŋambe byemuŋŋamba malayika nezigamba ebigambo byezagamba tezimanyi Allah n'agamba Adamu bayigirize Adamu n'atandika obayigiriza nabagamba nti eno nkenene nabagamba nti ono chemistry alimu bino na bino bimusoma olwayo tebiva mu bbanga system rabbani tegedde Mungu watyo yenteekateeka gyeyakola kyeno physics era bigenda mu physics era mu bigenda byonna anything kiri connected ku ekyo biconnectingibwa ebya history bigenda mu history ebya English languages genda mu languages tulina ozzogera tusoma Oluchina tusoma Olufaransa tusoma Oluwarabu tusoma ennimi ez'enjawulo Luzungu n'ezisigadde byonna bibeerawo lwa nsonga Allah yamuyigiriza byonna ebiyitamu ebyo n'agamba dda mbabuulire Adamu n'atandika okunnyonnyola buli kimu kyonna n'avaayo nga pepa agiyise malaika Allah n'azigamba muvuunamire Adamu certificate gye basooka omuwa yakuvuunama najja malaika nezivuunama zonna fasajada almalaika kulluhum ajma'in malaika zonna zavuunama okuleka illa iblis aba wastakbar yagaana yena nze sijja kwogera ku iblis olwaleero naye yagaana tiyali malaika kyali kitonde kiyitibwa jinni nga Allah kitadde mu bamalayika naye nga si malayika nze okubeera wano siri muyizi wa kibuli abatudde wano mulimu abalimu nga si bayizi ba kibuli newankubadde batudde n'abayizi b'ekibuli tekibafuula abayizi ba kibuli n'olwekyo ne ibirisi yali awangaane bamalayika naye nga si malayika jinni era ye malayika zonna ye yajeema n'agamba sinza vuunamira Adamu award Allah gyesooka omuwa ng'ayise ng'amaze okukola ebibuuzo ebyali oro ng'amaze okukola ebibuuzo n'annyonnyola buli nsonga yonna Adamu alayhi salatu wassalamu Allah yamuwa malayika ne zimuvuunamira ekyongera okulaga nti omuntu wa waggulu nnyo ku malayika z'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye teri gye mutuusaayo illa bililmi okuleka ng'akulembeza ensonga ey'okusoma oba omanyi osobola okukola byonna amanyi asobola okujjanjaba amanyi asobola okusaala alilmu qabla alamal nga tonnabakola amanyi asobola okuzimba amanyi asobola okufumba buli kimu kyogenda okwogerako amanyi asobola okukola engoye zetwambala amanyi asobola okukola anything omala kuyiga tewesiba ku kino kyokka wabula erimu yanjawulo tulina vast knowledge tegedde tewesiba ku kantu katonyowe buli kimu kyonna oyita kyova olaba tufulumira mu ssomero lyerimu tusoma mu kilasi yemu ne tuvaamu ne balooya
netuvaamu n'abasomesa, netuvaamu ne ba physician, netuvaamu na bano, netuvaamu ne ba pilot. Bonna buli omu alina byasomye ebyenjawulo. Tubadde mu class emu naye tugenza okumaliriza nga kuliko ayina okukola mu nnyonyi, kuliko ayina okuvuga ennyonyi, kuliko ayina okubeera kapitaani w'eryato, kuliko ayina okuvuga emmotoka, kuliko ayina okubeera makanika, kuliko ayina okubeera akola amasannyalaze, kuliko ayina okukola eddagala, kuliko ayina okuba empiso, kuliko ayina okukebera omusaayi. Byonna nga tuyise mu kilasi emu eyo wekitiibwa Allah byonna ebiyigiriza Adamu alayhi salatu wassalamu. Temugeza ne mu understatement nga amaanyi g'okutula mu kilasi n'okujja mu ssomero ekibi. Tolowooza nti oyamba buyambi mukaddewo okola future yo, era Allah wagenda okuweerejjana kubanga gy'osinza ojja kuba obimanyi. Jangu wano osome kul huwallahu ahad nga yeeyo, osome Qur'an nga yeeyo. Tereza Qur'an, tereza essala, tereza byoliko n'okusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, then n'obulamu bwo ubeere nga obukolera ekkubo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Abayunji abayizi b'ekibuli musomo gwaffe ogw'olwaleero guli ku nsonga, gubadde ku nsonga ya bukulu bwa classes. Lwaki tuli mu ssomero, lwaki tusoma, obukulu bw'okusoma na lwaki omuntu atuula mu kilasi, lwaki twambala uniform zino, tubeeraawo, lwaki emyaka 6 oli mu secondary. Eyo nno ye system Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatutondera. Allah atutondera ku nsonga ya kusoma. Kati by'osomye byebiruwa kyolina okuba nga ogaziwamu obeere ng'otuuka ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakwetaaza. Tereza enniya yo osobole okufuna empeera ennyingi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tereza enniya yo oleme kuviiramu awo. Tereza enniya yo ku mulimu ogwo ku nsonga eno ojja kufuna empeera nga nnyingi. Saba Allah abeere nga akusaasira. Naye bw'oba osoma bano wammanga tutambula nabo, tulina bajereegera wadde bakkakkanya, tobafuula bawansi nga olaba Ibilisi yakola. Bw'asoma olina okuba nga oli mukakkamu. Mulimu abantu bano nga bankizo, non-teaching staff abatufumbira emmere tubajerega, ne tulowooza nti bo baayagala nabo okubeera ki. Ziyinza okuba nga fees ezaagaana, ayinza okuba nga mukadde we yafa, bayinza okuba nga baali baavu tiyasobola kuba nga yeeyongerawo, ziyinza okuba nga zaali ntalo ezaaleeta embeera n'aba nga tasobola kudda mu kubeera mu kilasi, na ending up ng'alina kufumbira gwe mmere. Weekyo enteekateeka y'owekitiibwa Allah weeri. Si buli ali waati nti ekyo kyakola gyali akyagala, naye enteekateeka y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna ebyajjawo ebyafuuka ensonga oyo okubeera waatyo, nolwekyo si musango gwe. Temubajerega, temubavuluga, mubatwale ng'abantu abalongoosa, badom mothers abatulongoosa, abalonda kasasiro, abayera kilasi zaffe. Tetukyayera ennaku zino, abaana b'ennaku zino nene twefuula ab'enjawulo ennyo. Kobeere nga kitaawo akola mu UN, kobeere nga maama wo ye gavana wa banka, oba kitaawo ye gavana wa banka, kobeere nga gwani oli mwana waani. Teweefuula wanjawulo nnyo, tolina kyoli mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero osobola kulaba nga weebiri, naye sigamba nti ebya kitaawo byebibyo. Kola ebibyo, kolerera obulamu bwo bugenda kuba bubwo. Abamu bangi nnyo obulamu bwaba kitaabwe tebwali bulungi. As I speak to you now, beba owning ensi, yamulikuna hadhihi dunya, bafuga ensi eno, naye nga bakitaabwe tebabanko bagagga, naye olw'ensonga nti beefaako bafuuse ensonga. Nsaba mubeere abantu ab'enkizo era abafaayo biidhinihi jalla waala. Njogera bulijjo ku bavubuka bano babiri. Muvubuka omu bamuyita Ronaldo, muzambi wa mupiira, yazaalibwa nga masiikiini, kitaawe ng'akuba nnyo nnyina, kitaawe nga mutamiivu nnyo, n'ayera enguudo z'ekibuga kya Lisbon ewaabwe mu Portugal. Ronaldo n'ayera eyo gy'ava mpola mpola, kakkana Mungu n'amusaasira, n'agenda mu academy yiyeyiga mupiira, omwajja mwatambulira, n'akyusa status ya family. Naawe oyinza okukyusa status ya family yammwe, nakufuuka musawo, nakufuuka lawyer, nakufuuka musomesa, n'abasomesa muvamba edi teacher, n'abasomesa abalungi. Nakusino sobo tuwane sente nyingi abasomesa, somesa wa sciences, esente zitufuna so tutandikira mu million nya plus, tetulikyali balayisi.
nolwekyo gwanjoma obusomesa n'obutwalanga ekyaida makulu abasomesa olwaleero nabo gavumenti ebalabawo newaala buli omu yenna tatuuka ng'ate yeetaaga basomesa kubanga bebakola bonna bali abakoze eki abasigadde tembanyooma nolwekyo tonyooma abantu bano abakuyambako weyita mu kkubo lino ogenda okufuuka omuntu ow'enjawulo inshallahu taala abafumbi abantu abo abatuyambako bonna ne bannaffe abatalina kyamaanyi tuli mu classes ez'enjawulo abamu ku ffe tulina aba tebalina ne yamba okusomesa banakomeza basobola naso naye bajja wano bagera mugezi babaawo kiro babakinye bakola mmwe bajja nebacollections ne babaawo nokuwa notes ezetagisiza nokukola exercise n'amakinga n'akubeera kukulegesera n'akussaamu discipline and knowledge balabe bakusomesa temugezane kubafuna temufula baana naki batemukyakuba temukyagambwako nimuweeremu eddiini n'empisa baana mmwe bulijjo process ya learning process education process y'okusomera nga bwogiraba abantu bangi balina bigeragera process empisa kikulu nnyo kubanga bali spirit yagenda okubeera ng'abeera successful empisa kikulu nnyo n'okutya mukama katonda wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukulembeze nnyo Allah tubeere bampisa ate tusome abasomesa tubaliko tuvuma tugereka tubikwega tukolotya beera muntu ali update beera mwana alina omugwalo n'abasomesa beera mwana adisikasinga n'asabiriza abasomesa be inshallah taala nsaba Allah kuwa ebigambo byo okwetegeera kibanye gyokusoma kukola ibaada nene aya esooka mu Quran iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana mimma khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam isura eyo gemala kusalira mu ebyogeddebyonna nti bwe yassa Muhammad bakusembayo ngaekyasooka okutondebwa yali kalaamu kanassa Muhammad bakusembayo nabbi asembayo ne message esooka tegedde okugamba iqra message esoosa mu Quran n'alituma ate Quran ekitegeeza education kirina okusoma buli kaseera kijjuddemu knowledge nekyo osobola okwogerako Quran musomere mukyagale eddiini yamwe Allah wamwe ngatimulwana abebisa inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن سادتنا خصوصا من أبي بكر وعمر رضي عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الكفرة والمشركين اهديهم على المنهج السليم اهديهم على ما أنزل عليهم ولياهم ربنا اهديهم يا الله ربنا اهديهم يا الله واهدنا يا رب العالمين فيمن هديت اللهم اهدنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهداهم اللهم تقبل منا ولا تردنا الخائبين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أعز هذه المدرسة مدرستنا تقول يا رب العالمين أعزها يا الله أعز يا رب العالمين طلابها أعز أساتذتها أعز مدرائها وعلى رأسك يا رب العالمين عبدك إبراهيم الحاج إبراهيم سمكت ربنا وفقه بما تحبه وترضى وفقه ربنا بما تحبه وترضى ربنا ارزقه الاستقامة الصادقة ربنا نسألك أن تثبت أولادنا اللهم ثبتهم على المنهج السليم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وأقم الصلاة